Bannakibiina kya FDC balangiridde nga bwe bali mu nteekateeka ey'okulonda abo abanakwatira ekibiina kino Bbendera mu Kalulu akabindabinda akabbiri abiri mu gumu mu bifo eby'enjawulo. Bano nga bakulembeddwamu omwogezi w'ekibiina kino Ibrahim Ssemujju Nganda ng'asinziira mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kyabwe kino ekikulu wali Najjanankumbi ategeeza nti ekibiina kino kisuubirawo okukikola ku nkomerero y'omwezi ogwokutaano nga kino kyakusooka kufulumya ekiwandiiko ekiraga ebisanyizo ebinaaba byetaagisa. Ng'eggwanga liri mu nteekateeka y'okwetegekera akalulu ak'omwaka 2020 bannakibiina kya FDC bavuddeyo ne balangirira nga bwe bali mu nteekateeka y'okulonda abo abanagikwatira Bbendera mu kalulu kano mu bifo eby'enjawulo. Omuli paalamenti, omuli disitulikiti, municipalities, tugera ddala ku LC eyokusatu. Naye okulonda ani anaakwata fulaga FDC kwakubeerawo mu wiiki esembayo omwezi gwokutaano obanga tutandikawo omwezi gw'omukaaga. Omwogezi w'ekibiina kino Ibrahim Ssemujju Nganda agamba nti akakiiko k'ekibiina kino akakola ku by'okulonda kakufulumya olunaku wamu n'ekifo okulonda abantu abanaaba beesimbyewo mu kukwatira ekibiina kino Bbendera. Era mu kugoberera constitution ya FDC, Electoral Commission ya FDC ejja kufulumyayo ekiwandiiko ekiraga ebisaanyizo by'abo abanaayagala okukwatira FDC Bbendera ne kukwatira FDC Bbendera n'ebirala ebinaaba bigendera ku kulonda. Wabula nga bino byonna tebinnabaawo ekibiina kino kyakusooka okutereeza obukulembeze bwakyo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naddala mu bitundu abaali mu kibiina kino mwe bakirekulira n'abalala bali mu bifo eby'enjawulo. Gyevuddeko akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kavayo ne kalangira nga bwe katalina nsimbi zimala kutegeka kulonda kwa mwaka 2021 wabula bannakibiina kino bakiwakanyizza era nga bakitadde ku mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okwagala obutavuganyizibwa. Tulonda ne kino kigenderere Electoral Commission erimu okuteekateeka ebyokulonda at least okuwadaawadako kiwe mwami Museveni omwaganya ebyokulonda okubiyitamu ng'alinga ateesimbiddwako nga buli kimu mujjukira akalulu akawedde ebikozesebwa mu kulonda mu bifo nga kibuli byatuuka ku ssaawa 8. Ssemujju Nganda era ategeeza nga bwe bakyagendera ddala mu maaso n'okujaganya emyaka 15 bukyanga kibiina kino kya FDC kivuganya wabula anaavumiridde ebikolwa eby'effujjo ebitongole ebikuumaddembe ebikola ku bantu baabwe kye bagambye nti bakyagendera ddala mu maaso n'enteekateeka eno. Wiiki ewedde ku Mande nali omu ku abo abaali Mbarara poliisi gye yatugoba mu kibuga wakati n'etutwala eyo kukuba erigenda e Bushenyi nga bwe tunaakolera anniversary eno mu kisaawe poliisi ejjuddewo ne tetukkiriza kugendawo. Ku nsonga za Uganda ne Rwanda Ssemujju Nganda era asabye abakulembeze b'obumawanga ga East Africa okuvaayo okuyingira mu nsonga zino emirembe gisobole okudda mu bantu abazze bakosebwa. Kalulu Nakibuule, Delta TV, Amasukkulumu.